gange amanya gange yenze nakubulwa Diana school girl Diana gegakola sente era nga nze omu kubayambako mwami Paul Ssaaka mu nteekateeka eno ey'okujaguza emyaka 33 kigamba nnyo abantu nti emyaka 33 abamu tugiweza buweza mu bulamu wabula ate mwami Paul Ssaaka yagimazeeko ng'aweereza eggwanga lye n'olw'ensonga etuweebaza mwenna bannamawulire abakuŋŋaanye wano olunaku olwaleero mwebale olw'okubeera nga mutambudde naffe okuviira ddala lwe twagamba nti omukolo gujja kubaayo nga 11 ogw'omukaaga paka olwaleero omukolo gwa ku Sande eno yennyini ssaawa 8 ku Serena Hotel Victoria Hall wetugenda okubeera era nga bonna abali wano abasinga bayizi ba mwami Ssaaka. Mwami Ssaaka alina abayizi bangi abayise mu ngalo ze naye bonna betutudde nabo ssaawa zino bebaze batuyambako okuteekateeka era nga bagenda kubeerayo basanyusa abantu ne wano wennyini we tuli tugenda vaawo nga batuyimbiddemu ku nnyimba ze bayimbanga nga bakyasoma. Waliwo faces ezimanyikiddwa ezitasobodde kubeerawo naye ng'ate ku Serena bagenda kubaayo nga bayimba naye nga bonna bayizi ba mwami Ssaaka omuli omukyala Rema Namakula agenda kubaayo ku Serena wano tali naffe mu conference naye nga tuzze tutambula naye ng'ebifaananyi bye muze mubiraba. Tulina omukyala Helena Nanjego naye agenda kubaayo ku Serena yadde tali naffe wano. Betulinawo wano kuliko omukyala Betina Namukasa ona mumanyi muyimbi ate era nga muyizi wa mwami Ssaaka ddala yenno ne kaakati era akyamuyimbisa buli lwabayimbanga anthem ezo ez'ebika abenga byensamba Betina Namukasa yali emabega w'oluyimba olwo n'ennyimba ez'enjawulo. Tulinawo abayimbi nga May Ruth Kaweesa aliwa May Ruth Kaweesa ne muyizi wa mwami Ssaaka omwami ono Bosa bonna bayizi ba mwami Ssaaka. Omukyala oli Flavia muyizi wa mwami Ssaaka yayimba ebuddo emirembe ginaabanga engalo noza anaatuyimbiramuko twali bato ne kati Flavia naye waali wuuyo omukyala mukulu bagenda tuwamu ku nnyimba kuva aba mu February mbadde njogera naye ebigambo bikyaganya okunzigwamu era kanjogera mbalamusiza bassebo ne bannyabo bannamawulire mbalamusiza nnyo erinnya lyange lyeranze Paul Ssaaka. Ennaku zino zaali nnyingi bwe twatandikira okwogera ku bintu bino zigenze zitufundako ne zitufundako katuli ku lunaku era olunaku lwa Tuesday Sunday ekintu etukyabya. Ndi musanyufu okuba tutuuse ngenda kujaguza emyaka 33 egy'okuweereza nga mpita mu kuwandiika ennyimba. Ekisinga okunsanyusa nti mbadde muwandiisi era nkyali muwandiisi wa nnyimba z'amasomero kyekintu ekyatandika nga kinafu wabula ennyimba kateeza kyez'amasomero ziyimbibwa kibaana olabedda nga ebintu bijja kuba bya kizembe biri awo bya kijega naye Katonda anyambye ebintu ne byalinga ebyekijega bifuuse ensonga y'amaanyi kutulabye nti bivaamu abantu ne bayimba ebintu ebyaddala Betina n'ayimba Rema n'ayimba Nanjego n'ayimba bonna ne bayimba tulabye nga kibeera ky'amaanyi n'okuba nti zirinnye ddala ziziri ku radio ziziri ku mativi abeebweru bazeetaaga kinkoze bulungi owona okujaguza kubadde kunsaanira okujaguza emyaka 33 nze gyennyini si mitono mwesabire nnyo mugiweze mwe abatannagiweza naye nze ngikozeemu mirimu nenjiryamu ebinyeebwa nenjikolamu ebintu byange bye bakikolamu myaka 33 ate nkyali wano nkuba bulatti nenga omulwadde alwalidde ku kijja egamba mpulira bulungi mwebale kujja teekateeka ziringa bwe zaali tugenda kubeera ku Serena nga 11 June kigenda kuba kiyitirivu abayimbi gye bali benayimbisaako nga kati bayimba kuyimba kwabwe bobandeetera kimu kya 10 ate n'abayimbi abalaba enkyayimbisa bemulinamu Amaddu Buddo SS begenda okusooka okukubira ekintu mu kibuga abantu bagenda nti abaana be bano ddala ye nga babalaba maaso ku maaso n'abalala Kisoga bajje bayimbe St. Juliana bajje bayimbe Kisugu bajje bayimbe
amasomero mangi sijja gamalayo bijja kuba bintu birungi era nyongera kuyita buyisi bantu nti buli omu gyali essaawa etuuse obudde buzize ku bonnaabwo sente zino muzaawule bulungi ezigenda okula nakati muziteeke zokka naye ezijja okusasula table ezo muzaawulire ate mutandike ku budde buno abadde tannagigula table gigule kati gigule mu kitiibwa ekiti tebazikumalaako naye ekirala yamba Pawulo Ssaaka nsaanira okugula table nojja nonjagulizaako ekyensira kyenjagala situunda byansiogerera bintu bitaliiwo abantu Uganda bagizigezi atunda ebintu ebitaliiyo nayogera ekintu nga tobitegeera naye kino kyenjogerako aga Katonda mu kikoleredde eggwanga lino ndibanja abantu mu abanyumide ennyumba zange mbabanja ebyaddala naye ate sibabanja mbabanja mu mukwano sibabanja ga landiroodi nsobogera kubanja noloza landiroodi womutawaana nze no naye nkubanjiza mu mukwano badde bannaaye tubeko kye tuzzaayo bambi mukomyewo nange mpulire bulungi bambi nange mpulire bulungi kijjako kinkola bulungi Ssaabasajja yansiima nammwe abantu ba Ssaabasajja n'abantu ba Uganda bonna nammwe mujje musiime nange ngenda basiima n'ebigenda okubeera ku stage mugenda kulaba ekintu kye mutalabangako mujje genda munjasimula bugolo mazima ga Katonda olwekyo mpulira bulungi oba nyongereko kyekirala naye nga mpulira bulungi nokuba nti ntudde mu baana bano kinsanyusa nnyo abaana bano Katonda abawadde obulamu ate n'abawa amagezi ate n'abawa okukola bye bakola nga babikola bulungi kyavuddeyo gye ne batulwana manye omwana ate basoma ebintu ne bimulema era abatasobodde kujja mwebale nnyo okubeera baana mmwe nga mukola bulungi abafumbira mwebale kufumbira baami bammwe mwebale kwerabirira bulungi mwebale kujja ne muneegattako ne tutambulira wamu abategesi bwe tuli mu kintu kino bannange mbasiima nnyo mmwe mwenna muli bategesi ate waliwo n'abategesi era abalala ate bwe twatandika edda nga tutandika ekizino n'okukikonsiivinga birowoozo muwala wange ate nga mama wange Sukulu Diana muganda wange director David Ngwe tudde wali wano Shakira ndabawo Joshua Steketwe tazze Trudi wali atudde bulungi ne Miki bwe tuyita Michael Mayiga ndizo ne wali tiimu y'amaanyi ate nga ntonotono bweti naye bagamba akamya akatono kanyomera mitala wa mugga kino ekintu kinatuukira ku ntikkolo mukyokakaza nti baali bategesi balungi bannamawulire mbasiima nnyo mmwe okuba twasimbula ekigere temuwekanyiza temubuzeewo bane mubadde mbuli kintu kyonna ate nga mwipotinga ebintu ebingi temukookerako omukonda omanyi munawulenza okugjako ebigambo n'agenda kukookerako ekigambo eky'omutawaana ennyo osina kuseka ekyobufuzi ekyakola nekiwola nane kugulire guwagiraani kakati nolaba nga akuteeka butese emitawaana osi ekiba gyakulese naye mwe bannamawulire mwe mubadde balungi nnyo temumbuuza bibuuzo bigera kumpabya bigera kuntabulatabula nanseni mwebale nnyo bane mwebalire ddala ekyo bale mwekuleko mu ngalo mwekuleko mu ngalo temukookirako mukonda omanyi mwami Paul Ssaaka abantu abasinga tebamanyi nti alina emboozi ennyuvu ennyo so nga ate munyumya mulungi nja mubawaamu abanyumizeeko ku mboozi ezisesa twebaza ba sponsors baffe bonna batambudde naffe okuli Serena Hotel okuli Budo SS banki nnyo lwaka devotion sesa naye mbadde nsaba mba mentioning twebaza Budo SS twebaza Serena Hotel twebaza BBS Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda twebaza UBC TV Star TV bannange mutukoze bulungi nnyo nnyini ddala twebaza Silk Events egenda okubeera naffe ku Serena twebaziza nnyo 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 omukungu Elvis Sechanzi we bale tukwasizaako twebaza ba sponsors bangi ddala okuli St Michael and Thomas Junior School enansana Kyebando babadde naffe CBS FM Bukedde TV1 bannange njogerani ndekani Rivers Origin Schools tweyanziza nnyo Salt Media everyone tweyanziza nnyo Sam's Wine yes abona batambudde naffe nebiteeka kwa celebrity track twebaza amasomero sofa agakagula tables
bambi mwebale nnyo mwebalire ddala amasomero agatanagula tables nga mwami Ssaaka yabawandiikira ennyimba bannange mwami Ssaaka ababanja akakoogedde tusaba tables muzigule ziggwewo zikyaliwo abantu basse kinnoomu abali eyo nga mwagala tables mukube ku 0701043727 bannaye tables weziri mu bungi tickets zikyaliwo era tables bwe zinaggwawo tujja bagamba nti ziri sold out naye kati kyandibadde kirungi omuntu n'ofuna tebo yo ng'obudde bukyali kubanga amasomero gagenda kuyimba abaana abasomera mu masomero ago nga bayimbi b'amaanyi bagenda kuyimba n'amasomero gaabwe bannange njogere kindeke we have a lot n'olw'ensonga eyo mujje mutwegatteko abantu betutegeka nabo abamu nga Bettina twagala n'obwongera okwowola ku bantu tweyanziza nnyo amanya gange nze Bettina Namukasa mikwano gyange abalungi abawagizi bange mwenna nyongera okubakoowoola mikwano mujje mwagire dadi wange ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini kusande nno yennyini mujje tumwagire mujje tumusiime ng'akyali mulamu bingi byakoze mikwano atubuuliridde naddala emiti emito atubuuliridde okuyita mu nyembezo zawandise mazima labayo bwawanya Obuganda mujje tumwebaze mikwano mujje tumwebaze era nze kyengenda okukola mikwano gyange abasooka 10 okujja ku Serena mbasasulidde miliyoni yange yino akatabo abasooka oba bakyala oba baami oba abaana 10 abanasooka okujja wow mujje abalungi mujje tusiime dadi ng'akyali mulamu ffe tetulina kyakumuwa tekiriiwo okujjako okwebaza obwebaza nsaba Mukama Katonda kibeeremu ate abakulemberemu nga mujje mu bungi kintu kibeere omwogezi omulala naye akakadde bannange kansooka okwebaza Katonda ku lw'olunaku luno ansooka okwebaza Katonda olw'obulamu bwo taata mwekoosa senga Katonda tamuwadde bulamu ndowooza senga tetuliwo olwaleero Mukama tumwebaza olw'ekyo ekirala bannange kansooke neebaza abamawulire bannange mwebale kulaga ttiimu enomukwano mutambudde nabo okuva lwe baatandika abamu tubadde tetubeerawo nnyo naye nga we follow up bannange Mukama saffe mutwagadde Bettina tebatwagadde batwagadde bannange tweyanze nnyo tweyanze nakati nno nze nga Flona tweyanze bantu sirinaamu bulungi naye njagala tweyanze n'ekyo ekitono ky'otuwadde abawagizi bamwekosaka abayizi mwenna mu masomero gonna mwenna mulimu abakyala betusanga wabweru eyo papa nga bagamba bani omwami oyo ampandiikira ennyimba era gye bali tubakoowodde bonna bagenda okubawa Serena bannayinza omulanga gwange gwakubakoola mujje nze ayaniriza abagenyi nno ndikubaaniriza nze kyenawaddeyo kyamaanyi kubeeko mungala genda nkubaayo mwenna n'abamawulire njabbaaniriza olimba Misa Kisemakula naye kayogereko gye tuli mbalamusiza mwenna abali wano nga omukyalo ono Diana bw'ababuulidde amannya nze Misa Kisemakula nange ndi musanyufu okwegatta ku ttiimu kunga okulaba nga tuwagira n'okusiima mukulu Ssaaka bingi bimwogeddwako era bingi mubimanyi kuba bangi baali beebuuza kuli Ssaaka naye ndowooza ebyogeddwa bimala Ssaaka ye musajja omuwandiisi w'ennyimba ez'amasomero ezikyasinze ezasinga ezikyasinga era ezirisinga kubanga tunoonyeza ani addawo awo akyakoze eki akyabuze asengeko ebigambo eby'ensonga ebirungi ate ebitakaddiwa ennyimba tuziwandiika bulijjo ne lunyuma omwezi gumu nga lwanyuma nnyo omwezi gumu naye ne lugaana okuwangaalayo naye oluyimba bwe zibanga ennyimba abakyala bano n'abambi ze baayimba zaayimbibwa mu 91
90s, 91, 92, 93. Paka. 91 nze nali nkola ku Serena. Bwekibeeranga ennyimba ezo zikyali mpoomu mu matu g'abantu paka kati. Mwami Ssaaka wanjawulo. Ebiseera ebisinga tetulaba nnyo bantu nti banjawulo nga bakyali balamu. Bamala kuvaawo ne tulyoka tumanya nti baaki nti banjawulo. Naye kati bwe tufunye omukisa nti Mwami Ssaaka Katonda akyatumwaziseemu, badde nsaba Bannayuganda tujje tumuwagire tumusiime, naye amanye nti kye yakola abantu baakikola ki? Kibi nnyo okwogera ebigambo bino bye twogera ng'omuntu amaze kufa takyabiwulira. So it is better ne tubyogera ng'awulira. Abamuwa omutwalo ne mugumuwa ng'akyasobola okugukwata, zaani ogenda okumuziika mu matiribona ga keesi n'ebigenderako. Ebyo tebiba tebinyuma. Kale tumusanyuse ng'akyali mulamu, tubeerewo. Njagala okwebaza abakulu aba ssente bali ku ddembe. Mwatuvuga nnyo speed by the way. Mutala Maria yatufuukira ekizibu ebiseera ebyo ffe abaana abalinga basoma abato mu kuyimba nga be baabo. Twali ekiraawo Mutala Maria n'ejja okusamba omupiira ne bajja ne gundi eki Costas oba nga nnya nga buli Costa erimu ttiimu y'omupiira eyambadde ejjaze endala n'engatto, abasambi abaffe tebalina nangatto, buli omu alina omupiira ne badduka mu kisaawe awo. Kati tugenda okugira nga batukubye eddaala Mutala Maria yabakubye eddaala. Mubijjukira nti mwatukolanga mwatukanga nnyo ekiraawo. So Mutala Maria kintu kyanjawulo, era bw'owulira nti Mutala Maria yali alisomero ery'enjawulo. Mwebale kwekuumira wamu ate mwebale kukkiriza kutambula na Mwami Ssaaka. Abantu abamu wandibadde osanga nga beekwasa, lwaki akola bw'ati, lwaki akola bw'ati, lwaki akola bw'ati. Ndowooza agwanidde okuba nti akikola. Ndowooza agwanidde okuba nga akikola, mwebale kumuwerekerako. Era nze mpunzika ngamba nsaba Bannayuganda nti mujje tusiime Mwami Ssaaka ono. Nze yajja n'asaba okuddamu oluyimba olwo lwe mwayimba, ne mugamba onzise oluyimba olwo nga lwanyuma nnyo, nga lwanyuma nnyo, abantu banaagamba batya. Ningezaako okuteekawo akawaayiro nga ndowooza oba kanaamulemesa. Ne mugamba olina okuyita ab'amawulire bamanye nti guŋŋambye, abantu baleme kugamba nti Isaaki ennyimba zaamuweddeko atandise okugira. Nga ndowooza Mwami Ssaaka agenda kimbaalewo nga gakuyise makula. Ab'amawulire noloza saabafunye. Nabafunye mpola mpola, nabafunye era njagala bajje babeerewo ekyo mukyogere bakitegeere. Naye mbulwa ekinzizaako ekirala. Ne tugezaako kye twagezaako, kansubire tetwabaswaza kyavaamu. Kale ekyo Mukama akitwongereremu omukisa, era ku lunaku olwo Mwami Ssaaka aveeyo nga musanyufu. Bannayuganda kye mbasaba. Mwami Ssaaka nti babulireko ku nnyimba ze wakawandiika zonna wamu ziri mmeka? Ennyimba ze naakawandiika sizimanyi muwendo gwazo n'amannya ganva mu mutwe, naye nga nnyingi. Ennyimba 10 naluweza nentususana mu myaka 33 bwokola kiki, myaka mingi ekyo. Ennyimba ezo eziwera 10 naziweza nenzisusaamu nyingi mu bwengula olwo. Ennyimba zange nyingi zisobola kutegeera muwendo gwazo. Kyekyo Ab'Emitala Maria bagamba Ab'Emitala Maria yaleka atuyiyirize ennyimba 10. Kati you can imagine. Okay, byebyo baba Ab'Emitala Maria baweze 10 olwo abeebuddo tetumanyi. Tweyanziza nnyo abaze mu press conference eno. Nze kyensaba ab'amasomero bonna gye bali, buli wa ssomero gy'ali kijja kuba kya buswavu nnyo Mwami Ssaaka obutajjuza Serena. Buli wa ssomero gy'ali naddala lye yali akoleddeko kino kibakakateko, mubenge sure nti kiteekebwawo. Oba headmaster yagulira abaana be, oba bazadde be bagulira abaana, kubanga be ba customers be abasookerwako ab'amasomero. Nga buli omu bw'abeera nti Misaaki nti gwe gundi ye eri luddawa, nti nze amaanyi gaye gandi mu basuubuzi oba gandi mu bano. Okitegedde? Kaakati Mwami Ssaaka amaanyi ga yingini ye esooka
erimu mmwe ab'amasomero nkubiriza abakulu b'amasomero mwenna gye muli n'abakulira entertainment mwenna mu masomero gye muli kijja kuba kya buswavu era tujja kubageya nnyo nga mwami Ssaaka tajjuzizza Serena Hotel. Tugenda kubageya nnyo ab'amasomero. Okay, waliwo akayimba ka Pastor Bugembe kagamba nti saagala kuswala. Akayimba ako kaweereza mwami Ssaaka. Banna ab'amasomero mwami Ssaaka tayagala kuswala. Mumuleka amalirize bulungi. Bambi. Wamasi bambi. Twongera obajjukiza tiketi za mitwalo 10 ez'abantu ba bulijjo ba students emitwalo 5 naye mulimu ba students nga mwava dda ku ssomero gundi ID y'onogitereka gwe nojja nti nze ndi student tujja kuba n'akakebera ba students abasoma n'abatasoma era bayiseeko dda emmeeza ya miliyoni 2 Shakira bagwako dda tiimu ya mwami Ssaaka ene tuyimbiremuko ku nnyimba ezo ezakwata ennyo era ezigenda okubeera kibadde kinyuma Kweyitira kirabo kyange, kweyitira nnyabo, ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu, otuzi balaba ndaba kuki, naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda. Abalala temuli gwe makula. Wagala Uganda yange, kweyitira mama, kweyitira kirabo kyange, kweyitira nnyabo, ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu, otuzi balaba ndaba kuki, naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda. Abalala temuli gwe makula. Owe Bungereza yakweyitira kula, Uganda ekula lya Afrika, Uganda esinga Bulaaya, esinga Amerika. Wuliriza Asia biwero, amataba we gajja ne gabakulupya, musisi n'abagoyagoya, galinnya emitawaana